Oluvannyuma lw'ekirwadde kya kalusu okulumba abalunzi b'ente mu ggwanga mu disitulikiti ez'enjawulo ekyaleka ng'abalunzi bakaaba olw'okubulwa kye bazzaako, gavumenti ezzenga esala amagezi okulaba engeri gy'eyinza okulwanyisaamu ekirwadde kino ng'eyita mu kugema ebisolo ekirwadde kya kalusu. Kino kyawalirizza ababaka abakiikirira disitulikiti ezisinze okukosebwa ekirwadde kino okukangula ku ddoboozi ne basimba n'enjala mu ttaka nga baagala Paalamenti okubaako ky'ekola ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. So why do you want to sell us those vaccines in the short run? Bagamba nti abantu balina okwegulira vaccines naye challenge tuyina nti vaccines bagamba abantu okwesasula zino teziriiwo. Mu mbeera eno kino kyatanula abakulu abakwatibwako ensonga eno nga bakulembeddwamu Minisita w'Amagana Bright Ramirama ne Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze. Paalamenti yasemba okuyisa obwombi 93 obwateekebwa mu nsonga eno ng'era kino kye kisobozesezza eddagala lino okugulibwa. Tutandise ne district 21 tubawadde doses emitwalo 900,000. Tutandise ne districts ezina obuzibu nnyo okusinga endala 21. Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi mu ggwanga Frank Tumwebaze ategeezezza nti disitulikiti eziweereddwa eddagala zirina okulikozesa obulungi kyokka n'ezo ezitannaweebwa zigenda kudduukirirwa mu bbanga eritali lya wala. Mu wiiki ebiri oba emu oba bbiri tujja kufuna doses endala miliyoni nga 3 tuweereze endala. So nsaba bakaawo ba DVO ba farmer vaccine zino bazikozesa obulungi. Abamu ku babaka abafunye eddagala lino nga bakulembeddwamu omubaka akiikirira disitulikiti y'Ekiruhura Wilson Kajwenjwe bakubirizza abantu okwekubira enduulu singa wasangibwawo omusawo abasaba ensimbi mu kujjanjaba ente zaabwe. So tuli basanyufu ate tulabye ne strategy zaabwe bagamba mu mwezi gumu tujja kuba tufunye doses nga miliyoni 4 buli dozi y'eddagala ministry egisasulidde siringi 2. Ekitegeeza nti abagenda kugema ente bonna tebagenda kusaba sente mu balunzi. Esente z'okugema baziwadde temusasula bannaayo abalunzi. Bwe mulaba nga baagala kuzibajjako mugende kumpi poliisi ku LOC ku chairman LOC3 buli mukulembeze yenna akimanyiiko. Disitulikiti y'Isingiro erina ente endwadde eziwerera ddala emitwalo 38,246 era yafunako doozi omugatte emitwalo 23,881. Disitulikiti y'Ekyankwanzi erimu ente endwadde eziwerera ddala emitwalo 22,869 era ng'eno yakafunako doozi omugatte emitwalo 18,287 ne disitulikiti y'e Mubende erimu ente endwadde emitwalo 19,917 era ng'eno yafuna doozi omugatte emitwalo 15,234. Sandra Nabaggala ne Rachel Namuli Nakabugo, BBC Terefayina, Gambuuze.